Sika mulimu maama omusajja wange tebamuntwalako. Omuntu ayogera ebigambo ebyo akulaga nti ali determined. Omulimu bagumufa oba bamugoba naye kasita asigaza omusajja oba kasita asigaza omukyala, kubanga n'abasajja gye bali abagamba nti sika mulimu mukyala wange yasooka. Naye nga ki ekisinga, musajja, mukyala oba mulimu oba birooto byo? Lwaki njogera bwe ntyo? Nti osanga omuntu n'asoma emyaka 16 eyasoma university. Kale ne bw'oba tewaweza myaka 16 oba wasoma emyaka 10 gyonna gye wasoma, n'oteekamu ssente ne weewola ssente, bazadde bo ne batuuka okwewola ssente ne batunda ebintu byabwe okubeera nga bakuweerera, kwegamba otuukirize ebirooto byo oba otuukirize ebirooto bye babeera bakusuubiramu. Naye gwe olumala okusoma n'otandika kulowooza kufumbirwa, kuwasa. Nga olumala bw'otyo okusoma oba tonaba na kumala kusoma nga gw'otandise kulowooza ku musajja gw'ogenda kufumbirwa, otandise kunoonya musajja gw'ogenda kufumbirwa, otandise kunoonya mukyala gw'ogenda kuwasa. Lwaki kibeera bwe kityo? Kumanya kiri fane ne ku mukolo gwa graduation ku matikkira ogenda n'osanga nga abantu abali ku mukolo gw'amatikkira bazze okuyozaayoza okubeera ng'osomye bakubuuza wange, gwe emyaka 3 oba 4 oba 5 gyonna gy'omaze ng'osoma ku university gikusalidde bwerere tofunyeyo yadde mwana munno? Bifo ky'okubuuza nti owaaye by'osomye twagala kulaba ng'obiteeka mu nkola, bakugamba baagala gawuni yakubiri ey'obufumbo. Lwaki omuntu omala emyaka gyonna gy'obeera osomye, ebiseera byo amaanyi g'obeera otaddemu mu kusoma oyite bulungi nnyo, n'okomekkereza ng'ebirooto ogenze mu byakunoonya musajja oba mukazi kubeera ng'owasa? Awo nsubira si bwe twali badde tugenda, kwegamba abantu bangi nnyo ebirooto byabwe bituuka okubeera nga bifa ne babivaako ne babyesonyiwa, wabula ng'agenze mu bufumbo nga bw'atunuulidde era n'awulira nga ali comfortable mu mbeera ey'ekitalo ekitagambika. Bw'obanga gw'oyagala bufumbo, sigamba nti obufumbo bubi oba tofumbira oba tokola ki, bw'obanga gw'oyagala bufumbo toyonoona biseera byo na biseera by'abantu balala. Kuŋŋaanya ssente, kubeera nga bakulaba bakuwa ekitiibwa oli musomi, bakusoosowaza ebintu bibeera bikolebwa, oyo mwana musomi muleke agende obudde nga bukyali, oyo musomi temumuggyako ssente mumuleke akole kino. Essubi libabeera bakuyinamu libeera ddene, wabula gwe okulikomekkereza ng'ate olitutte mu bufumbo. Ebyokusoma bireke, toyonoona budde bwo, toyonoona ssente zo, toyonoona ssente z'abantu balala, toyonoona basomesa, kuba basomesa bateekayo amaanyi okubeera nga bakusomesa ebintu obiyige ofuuke ekyo kye baagala obeere mu society okubeera ng'oyamba, so si kubeera ng'ogenda mu bufumbo. Toyonoona budde bwabwe bambi. Naffe abagenda ku mikolo gy'abantu twongere okubagamba nti owaaye by'osomye twagala tulabe nga tuganyulwamu. Ffe ng'abantu mu society mw'ovudde, ffe ababonyebonye naawe okuva mu nursery, P1, P7, secondary oba university, twagala okulaba nga by'osomye bitugasa, obiteeka mu nkola, obanga ofuuka omuntu ow'enjawulo ku ffe abantu b'owangaaliddemu. Tugezeeko okubeera nga ensonga eyo tugitunuulira, kubanga nsuubira nti abantu bangi nnyo tuvudde ku birooto byaffe ne tubyesonyiwa ne tudda mu bintu ebitagenda kubeera nga bitugasa. Kyokka obanga kyekyali ekirooto kyo walibadde ng'okigendamu nga bukyali n'otayonoona biseera by'abantu balala na biseera byo. Ebiseera bino ndowooza tulina okuddamu tulifrectinge, tutunule tulabe nti naye mbutuufu society yaffe erina kubeera ng'eyimiriddewo etya, kubanga abantu bangi tusomye naye tetulabawo nkyukakyuka. Emirimu tewali, biki tewali, wabula abantu beeyongera okugaziwa okukula, kuzaala buzaazi kyekintu kye tunuulidde ng'ekintu oba oliawo oba ekikulu kaŋŋambe. Omuntu n'obonaabona okuva ku jjajjaawo, taatawo, naawe obonebone n'abazzukulu bo babonebone, kubanga tetulina nteekateeka zimala, tetugezaako kutuukiriza birooto byaffe. Y'ensonga lwaki tubonaabona day in day out, buli lunaku buli kaseera tubonaabona, kubanga tulemereddwe okuteeka mu nkola ebirooto byaffe bye tubeera tulina. Kale nno ensonga eyo nabadde awo ne ngirowoozaako
mu kugirowoozaako nina mukwano gwange naye nabadde ndi awo naye nagenda mu maaso n'okubeera nga agikoonako. Obufumbo si kibi naye kolera mukadde akatuufu. Obufumbo tebukulemesa kutuukiriza birooto byo by'oluubirira oba bye wali olina n'omulundi n'ogumu. Gwe weetegereze abaana naddala ab'obuwala abamaze okusoma ne bafumbirwa bifo nga tebannaba kubeera nga bafuna emirimu. Simanyi oba wali oweegendereza batono nnyo abafaayo okubeera nga baddamu banoonya emirimu, okubeera nga baddayo mu profession zaabwe, okubeera nti batuukiriza ebirooto byabwe ng'amaze okufumbirwa. Kubanga ebiseera ebisinga omwana w'obuwala kasita afumbirwa ekiddako kuddamu essira lyonna asinga mu kuliteeka mu kulabirira mwami we. Ebiseera byonna asinga kubiteeka kulabirira mwami we n'amagezi gonna ebiseera ebisinga obungi. Kuzaala, kulabirira mwami we mu mbeera efaanana bw'etyo. Ebirooto by'oluusi n'abyerabira. Batono nnyo abafumbirwa nga tebannafuna mirimu n'addayo mu profession ye n'atandika okubeera ng'akolaki, ng'afaayo n'atuukiriza ebirooto bye. Ebiseera ebisinga ebirooto bikomaawo oluusi ne bikyuka. Okiwulidde? Sisuubira nti twalibadde tukyusa ebirooto byaffe lwa bufumbo. Obufumbo busobola okujja obudde bwonna, naye ng'ebirooto tufube okulaba ng'ebirooto byaffe ebyo tubituukiriza mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Abantu bagamba nti obufumbo bwe buvunaanyizibwa. Abantu abasinga obungi bakugamba nti obufumbo bwe buvunaanyizibwa, omuntu atali mufumbo oyo tabeera wa buvunaanyizibwa. Naye nze nsuubira nti si kituufu ku nze. Obuvunaanyizibwa butandikira ku muntu oba omuntu ow'obuvunaanyizibwa y'oyo gwe bateeseteese obulungi okubaako ekintu kyafuuka, okubeera omusawo, okuyamba okutuukiriza ebirooto by'okubeera omusomesa, okubeera mu ekintu kyonna n'okituukiriza, awo ogenda kubeera muntu wa buvunaanyizibwa oba y'oyo omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Naye omuntu okubeera nga olemererwa okuteeka mu nkola ebintu bye bakuteeseteese okubeera ng'obeera n'ogenda mu bufumbo, toli wa buvunaanyizibwa n'omulundi n'ogumu. Beera bwa buvunaanyizibwa nga kibakuteeseteese ky'oli ogende mu bufumbo nabwo obukwasaganye bulungi nnyo ngo n'ebirooto byo bituukiriza, ogenda kubeera muntu wa buvunaanyizibwa. The moment w'osuula ebirooto byo oba tokyali muntu wa buvunaanyizibwa n'omulundi n'ogumu. Ne bw'ofumbirwa oddamu, obufumbo si bwe buvunaanyizibwa, wabula kye bakuteeseteese, ebiseera bye bakutaddemu, ssente ze bakutaddemu, kasita oziwa ekitiibwa n'ozituukiriza ekyo lwaki baazikuteekamu, awo oli muntu wa buvunaanyizibwa. Awo ogenda kubeera muntu wa buvunaanyizibwa, ogenda kuweebwa ekitiibwa kyonna ky'ogwanidde. Gwe bameka abalina ebitiibwa ab'obuvunaanyizibwa nga si bafumbo? Sigamba nti kyekirungi okubeera nga obufumbo obwesonyiwa, nedda, bubeeremu, naye tuukiriza ebirooto byo, tuukiriza enteekateeka gye bakuteekateekamu, awo ojja kubeera muntu wa buvunaanyizibwa. Naye kambuuze, wali osomyeko, wasomye history oba yasoma history oba owuliddeko nga banyumya emboozi ez'enjawulo, kale tunula ku kitundu kyo gye wakulira oba gy'owangaalidde oba gy'obeera. Wali owuliddeko emboozi nga bagamba nti kuno kwaliko omusajja bannange, omusajja oli yali w'amaanyi nnyo, ng'ekyamufuula okubeera ow'amaanyi kubeera nti yali alaga mukyala w'omukwano ogutalina muntu yenna gwe yali alaze munne. Tibannanga omusajja oli yali w'amaanyi, yalaga omukyala omukwano nti oba omukyala oli mu byafaayo emyaka n'emyaka gijja kujja gimwogereko, oba ku kyalo kuno buli muntu yenna amumanyi, ng'omukazi oyo ekyamufuula ow'amaanyi yalaga omusajja omukwano. Nti munnange oli senga yali yamubuulirira, ng'ekyalo kimwenyumirizaamu lwa mbeera eyo. Sikiwulirangako era tojja kiwulira. Naye abantu abasinga okubeera nga beenyumirizibwamu, abantu be beenyumirizaamu, ebitabo bye bigenda okwogerako, emboozi bwe zijja okubeera nga bazinyumya kwabo abantu, balina kubeera nga baali balina ssente,
balina kubeera nga baali b'amaanyi, amaanyi ago ne bakakozesa bulungi nnyo society okubeera nga baganyulwamu, balina okuba nga baali bagezi. Era baba boogera ku musajja nga yazaala abaana bangi, ng'ekyalo kigenda kumwogerako nga kimwenyumirizaamu, kiba kimwogerako nti yazaala abaana bangi, bonna n'abaweerera n'abalabirira bulungi nnyo, oba yawasa abakazi bangi nnyo, bonna n'abalabirira bulungi nnyo olwa ssente ze yalina. Olwo bajja kugamba oyo yali musajja ddala. Wabula tebajja kugamba nti yali alina abakazi bangi, yabalaga omukwano. Tekiriiyo nti abula omusajja oyo yali alina abakyala bangi naye yabalaga omukwano. Nedda ssebo oba nnyabo, ebyo tebiriiyo. Ebirooto byo bikozese, kola nnyo ofune ssente, awo bajja kukwogerako. Tuukiriza ebirooto by'ofuuka omuntu w'omugaso mu society, mu famire yo. So si kubeera kizibu kuzaala buzaazi baana batandike kugamba tulabirire ku baana ba gundi. Ekyokuzaala abaana bangi si kibi, kirungi naye kasoobera ng'osobola okubalabirira. Ekizibu ekirala kye tulina tulowooza nti okuzaala bwe buvunaanyizibwa obulala abaana ab'obuwala naddala bwe tulina oba abalenzi bwe tulina. Bw'ozaalayo omwana wo omu naye asobola okumala kasita omulabirira bulungi nnyo n'afuuka omuntu ow'omugaso, n'atuukiriza ebyo by'obeera omuteekeddeteekedde okubeera ng'afuuka. Ebirooto byo tewali agenda kukuyamba kubizimba oba kubituukiriza. Gwe mwennyini gw'olina okubituukiriza. Tewali ensonga lwaki obisuula n'ogenda mu bufumbo. Tulina okukyusa eno embeera gye tulabamu abantu. Buli kaseera omuntu n'akubuuza lwaki towasa, lwaki tofumbirwa. Nkyalina bye njagala okutuukiriza. Society erowooza nti buli muntu olukulamu bw'ati alina kubeera ng'agenda mu kuwasa oba mu kufumbirwa. Eyo si engeri gye tugenda okukulaakulanya mu society yaffe. Si engeri gye tugenda okubeera nga twekulaakulanyamu oba okutuukiriza ebirooto byaffe. Nedda. Teri ddiini egamba nti bw'oba towasizza togenda mu ggulu, bw'oba tozadde togenda mu ggulu. Ekiwulidde? Naye ate eddiini ekugamba alina yayongerwako nga batunuulira ebyobugagga oba ssente z'olina. So si ku mukyala. Kuba ekyo mpozi ku basiraamu abawasa abaana, ate era nabo okuwasa abaana olina kubeera ng'omu omusobola oba babiri obasobola okubalabirira. Okiwulidde? So tulina okubeera ng'ensonga ezo tuzitunuulira bulungi nnyo, nti si kusoma kwokka oba omuntu n'amala okusoma n'afumbirwa, wabula ebirooto byo olina okufuba okulaba ng'obituukiriza mu buli mbeera yonna. Tobivangako ng'olowooza nti okufumbirwa ye solution, nti oba olemereddwa okutuukiriza ebirooto by'ogende mu kufumbirwa. Nedda. Fuba okulaba nga bw'ofuba okulaba ng'ofuna omusajja ofumbirwe, fuba okulaba ng'ofuna otuukiriza ebirooto byo. Owulidde? So kati nga bw'otawulirangayo muntu yenna ayogerwako lwakuba yali alina amapenzi mangi nnyo eri omukyalo oba omusajja, fuba okulaba nga otereeza olekawo ligase, erinnya lyo lyogerweko kye wakola okukyusa mu society. Tebajja kukwogerako nti wazaala abaana bangi bakwenyumirizeemu, era bajja kukwenyumirizaamu ng'obazadde n'obalabirira bulungi nnyo ne bafuuka ab'omugaso. Era ojja bazaala nga bangi kulema okubeera ng'obateekateeka bafuuka ab'omugaso, bakwogereko ng'eyazaala abantu abatulugunyizza ekyalo oba society. Kati munnange gweddaawo ng'obuuza sika mulimu omwami yasooka, omwami gw'olabidde omwezi gumu, emyaka 2, emyaka 3, 4, 5, tolina ky'omuinvestinzeemu yadde. Omukyala gw'olabidde emyaka 2, gw'owuza nti yasooka omulimu gw'otaddemu ebiseera byo, emyaka n'ebisiibo, ssente z'otaddemu, batunze ebibanja, batunze ekibeewo z'essente, bantu basula tebeebase banoonya ssente fiizi zo, ng'owuza omulimu si gwe gusinga. Muddawo muleke kwerabirira.